Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. BTFM ekitabo ky'omuziki ekisinga katugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero. Hello. Nze bampita mukunja wa BTFM wano mu ndobeso wangambye kubireko. Sebo je baleko sebo. Kale. Aha. Akati sebo. Nino omwami wange. Aha. Maze naye emyaka 8. Aha. Naye nkitwalidde ebbanga ng'empale zange zijja zimbulako. Aha. Bazijja zibula nga zijja zibula. Ngagoba abaana waliwo omuntu ansoberera nazibba ku waya oba kiki oba oli ayingira mu nyumba najja kapegi n'atuulako. Nga sibitegeera. Kakati nkebera mu ka laptop bag k'omwami wange kagenda nako ku mulimu. Nga nsangamu empale. Kamunyiga. Nengamba nkoze ntya. Nengamba bazitwalira bano bakazi be bajja bange. Nebuuza wabazitwala nga talaba ng'ate ndaba bwe naamugamba tuyinza okuviiramu olutale ewaka. Kasitebo mbadde nsaba omunkubirireko omunduulizeeko asobole okumanya wa wazitwala. Manye wa wazitwala abazitwalidde mukazi ki oba abazitwala n'abagamba nti abagulidde. Abakazi mwambala empale enkadde. Mubeera mwezi omuzumba. Njanze kugendeyo namugamba nkugulidde. Okay. Mwezi omuzumba. Bamuyitaani? Ye Kazibwe. Kazibwe. Sebo. Kale, beera ku kusimu tovaako. Kale. Pepsodent ddagala ly'amannyo bakutuusako endobeso ku BTFM. Hello. Wangi. Empale wazifuna? Empale? Tompulidde? Sikoli ya bulungi. Empale wazifuna? Empale nazikuwa. Empale nazikuwa kwaliko eya red n'eya blue. Mbadde mbyerabidde. Ngona abamwerabize taata. Empale nazikuweera ddala nga kuliko emyufu n'eya bbulu. Ojja kunsonyiwa nadde nabyerabira. Empale nazikuwa pambuuze naye okola. Okola gw'onaaba mukozi. Ate kiki? Olaba otuuka n'okwerabira ebintu bye nakuwa. Empale nazikuwa. Bannange. Nze neeraliikiriddemu. Omuntu yeerabirako mba n'abantu bangi. Gwe kennyini nakuwa ebintu n'oŋŋamba genda ensonga ogenda zikolako. Naye kati ate neewuunya okubanga ombuuza nti ebintu babifuna. Okuva akabanga we nava eyo. Naye nga nze sitera kwerabira. Wazikwasa nze? Omuntu gwe nawa ebintu n'oŋŋamba nti ngende bwe ndaba omukyala ng'ayingidde mu kayu ng'ayingidde mu toilet ngende twegattire omwo. Ate kati nga mwagala ki nga weegattirayo ku lwaki? Nakunnyonnyola okimanyi nti omukazi azaala omwana mu kyo nali neetaaga balongo kuba be b'obugagga be baleeta ssente. Wali oyagala bugagga? Nga njagala azaala abalongo funa obugagga. N'oŋŋamba ngende buli we mulaba ng'ayingidde mu toyi ngende twegattire omwo. Naye nga wakikola?
umwe 2 3 kati olowooza obudde bwange mbadde malanga bwaki nkikoze nenkikola naye sirabawo kikyuka. Talinako yali afunye tafunanga lubuto. Tewali wadde kazimbe nti oba lubuto olwere ne bwalya teruzimba namu. Naye nga nkikola buli bwagenda mu toilet nenjesobeka nengendayo nenkola emikolo siraba kavaayo. Kati nkitegedde ngenda bikolako nemikwerabira kati olwalero ekiro omulaba gwe tayiminga wagendera ogire. Ekyo sirinamu oba osindise munya mu ssubi sikirinamu buzibu. Bona agenda okukya ng'ali lubuto lw'abalongo. Weza Saalongo naye nkikoze nnyo ne bw'ŋŋamba nti mugere essaawa eyo gye bujjako agende era nayo nenkikola. Nkugambye kiro kya leero kikola emisana nkikola ekiro kya leero ekyaleero ate anaalwa tajja kuweza ssaawa ajja kuba yakajeevumbika nange gyesolose. Kazibwe wangi zaye empale za mukazi wo oli mu ndobeso ne mukunja. Kale n'owulira emmangala eno zaye empale za mukazi yo oli mu ndobeso. okoze eki? Endobeso mugiwulidde? Endobeso ya toileti. Omwami mugire bwe muti bannange bibadde binene byerere. Naye n'abasawo Abaganda nabo oba kiki oba baba beeguba ku bantu naye abantu nga tebabitegeera. Omuntu bw'ajja abamumalirivu okukola kyonna ky'omugambye mubulirirewo nti awammwe waliyo abaali bazadde ku balongo kubanga waliwo kubanga kitambulira mu linti teri nti genda mu sayansi. Yogera nesema kwa musajja DPM. Banange nzawa abalongo baba bannemye. Obavuddeko? Ab'omuto oyo Ajo titira tokyabagala. Banaye buba bufumbo kikyobola abakazi mugumiikiriza ebyomungi tebitotolwa. Nkale webala kuweereza nkale sebo nteba Josephine ekyamatende. Omusajja anoonya balongo bamuleke bambi. Yenze Moze mutabani wa anti namujunga ndi Busiga. Moze olowooza Kazibwe taliiko kikawuula. Kyekyo ekyo kikawuula kyekimusombesa empale z'omukyala. nze Kamunege ya Godfrey Kigongo Musayi gwa Yesu Kristo ndi eno Bujumba Sese. Bannange omwami naye yeekozesa obwo bubadi bannange kiba kibi nnyo bannange waddeyo mpale za munne abasajja abo beefuula abo munnange gwe osobola okugenda nti kati ng'omusajja we yagenda ate n'akola mukyala w'ekizibu. wabula bagala kutuweereza kale nyabo nze mama Zaye Maya nze mbadde simanyi nti abalongo tuli batunzi weetutyo. Naawe oli mulongo nyabo bagala tuweereza bamikwano. Ono makanika Dixon eddoboozi ly'Ebunyere Mmengo district bahangaalira wano emitege ya Bunyere. Yesebo Kakati ku ndobesa eyo omwami oyo yeebereremu maze okukiziwa n'abasajja nabo bagenda ku basawo. omusajja yeebereremu Nze wasiza otya Rose Nakabege emannya kuba wano Katabi Entebbe naye bannange abasajja nabo mutuuseewo mukyala munnange omusajja anoonya balongo ab'omutoyi abo baliyoga tebalibeera bakasiru. ate wakanaki nga lwaki babeera bakasiru bonna ababaagala babafunireeyo. Abasisimuka mwe bali kutuweereza naye bannaye n'omusajja omusawo gwe yagendako naye mufere mulungi ogamba okyambu n'okufuna abalongo mumala kwegatta na mukazi mukayo naye n'omukazi akimanyi nti nno omusajja ayagala balongo teyagenda kumuloga naye yajja siyagala balongo. Nze Davis wano mu Ndiiba mwe bali kutuweereza ku kitiibwa kya Saalongo. Omukonja Nakachwa ne Amotyo mu balanguzi bakusanyusa ku makya kuno ku Beat Fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga